Bulamu bulungi, how are you? Bulamu gamba. Yeah man. Yeah man. Bugumikiriza na kukola nnyo. Mugumikiriza ate mukozi. Kyekimutuusa ku buwanguzi buno. Kino kibadde kirooto kya Cindy ebbanga lyonna. Azaakola ebintu nga yeegendereza, yafominga bandi, n'atandika okuyimba ne bandi ye, n'atandika okubeera ng'akola ebintu ebiri professional. Until today, these are the results of hard work. Olunaku lwa leero Eddie Kenzo, olugendo lwe lumu lw'okutwa ateeka ng'ogenze okkololo ensaawa ekisinga obunene almost Uganda bakisimana n'abo olowooza obumu bw'otaddemu abantu osobole okubafunanga abantu nja kubafuna sina nsonga lwaki sifuna abantu nja kubafuna nayise bantu era bagenda okujja Eddie Kenzo obuvumu obujja Nyine okuba muvumu olw'ensonga we challenge ourselves for better. If you can't challenge yourself, then oba tolina lugendo. You have to challenge yourself. Bajja kikola. Time tells. One time omu agenda kuvaayo akube. It's very hard to predict kubanga Mukama Katonda yasinga otegeka nange yali ansuubiza era ebiseera byeddanga mugamba who do you think nobody will say Eddie Kenzo waliwo embeera ya Shiba Cindy tiimu Kenzo aliside bonna mbaagala nnyo bonna mbaagala sibalinaako buzi njawulo ki gy'olaba wakati wa Shiba ne Cindy bonna bayimbi balungi tewali njawulo bonna bayimbi balungi mbaagala buli omu alina kyasinga munne era nga bw'omanyi bulamu bw'ensi eno buli muntu Mukama yamutonda nga wanjawulo era buli omu alina amaanyi ge sinaba oyogerako n'abekikwatako tujagezaako tulabe naye ng'oluddewo okubanga otekinga action ate ng'oli omwana sola taking action kansoke nkwata empola bugubugu simuliro festival yange 28 March mbayita bonna naawe nsaba obambitire bajje banyumirwa ekikono bifaani guno omukolo gwabwe nagubategekedde this is a festival gyenkoze for the first time naye ng'ekigendera kyange kyagikola buli mwaka so entandikwa tebanyangu naye katusabe inshallah waliwo embeera egamba nti Bombardier yabawa